Amaziga mu Bannakawempe North Constituency etwalibwa omukulu Ssegirinya Muhammad ne Saidi Zawali Makindye ewatwalibwa omukulu Alan Sewanyana. Omukyala wuno Shamim Malende kamubawe abannyonnyole ebyavudde mu kkooti naye nga Maziga merere. Likinga, commentinga era subscribinga. Olwaleero tuli wano e Masaka ku kkooti neteera ababaka Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Sewanyana baleeteddwa ku Zoom wabula nga ekyenjawulo kiri nti bagamba batulugunyizibwa ebyensusso nti ennaku zino baanikibwa ku musana buli ku makya era beetooloddwa amagye n'emmundu buli wamu. N'olwekyo basaba obuyambi bwa buli mwenna abali ebweru bannamateeka ffenna wamu nga twekutte ebitongole ebirwanirizi by'eddembe okulaba nti tulwanira tubataase. Kkooti tesobodde kugenda mu maaso ku misango gino egy'obutemu egyabagulwako oluvannyuma lw'okubakwata. State Attorney n'agamba nti akyanoonyereza era alina emyezi gye 6 egy'okukola ekyo. Kkooti n'eragira nti agezeeko okwanguyiriza era tukomewo mu kkooti nga 2 February 2022 atubuulire okunoonyereza we kutuuse.